Abawarabu batabukidde President w'eggwanga lya Uganda. Ensonga zaabo y'Isiraamu ezikutte akati ensangi zino mu ggwanga lya Uganda. Ffenna tukimanyi nti nno ebintu by'obuyisiraamu biri mu kutundibwa ate nga byava dda nga bitandise okutundibwa. Wabula we kyakutte ku muzikiti omukulu ogwa Gaddafi ogwateebwamu ssente z'Abawarabu. Abawarabu ne bayimukiramu era nga baagala kumanya kiki ekigenda mu maaso mu nsonga z'Abasiraamu oba ekigenda mu maaso ku Basiraamu mu ggwanga lya Uganda. Tujjukire nti nno Abawarabu baneeno bazze nga bamala ebbanga nga bafandinga ensi za Africa nga baziteekamu ssente zonna atiraje bateekamu ssente ku nsonga z'emisomo naddala ensonga z'eddiini. Era mmwe mwenna Abasiraamu abasinga munjulira nti mulaba amasomero mangi nnyo ag'Abasiraamu nga galimu emikono gy'Abawarabu. Kaakati nno bano baagala kumanya ensonga ki lwaki Abasiraamu bayitiisa Abasiraamu babayisa mu mbeera bweti mu ggwanga erya Uganda. Ate era tujjukire nti nno eggwanga lyaffe erya Uganda liri mu katuubago essaawa zino teririna ssente, linoonya ssente everywhere. Oluvannyuma lw'omukulembeze Yoweri Kaguta Museveni okugaana okusayininga etteeka ly'ebisiyaga ate nga amawanga g'Abazungu gabadde gawa omwami ono ssente empitirivu, naye bwe yagaana okukkiriza ebisiyaga ne bamutemako tebakyamuwadde ekikumi ekyajjayo Abasiraamu teekako n'abantu abalala okugamba bwe tugaana okusayininga etteeka lino Abawarabu bajja kututeekamu ssente. Museveni kye yagezaako okukola akake Abawarabu bamuwe ssente wabula ne watabaawo nteeseganya intuufu oluvannyuma kw'ebyo biki ebyaliwo mu contract. Kaakati nno olunaku olwaleero Abasiraamu mu ggwanga lyaffe erya Uganda bavuddeyo ne babeera nga bamwanukula ne bamuwa akatambi akakawa ennyo k'ogenda okuwulira mu vidiyo yange eno. Ngenda kubakabateerawo mukawulirize ate era tukomewo. Oba oyagala oba toyagala ojja kgenda wangala ng'omanyi ebyo ebibanja by'olimu n'owetaawo ewakaawo n'ogenda n'otula mu ntebe n'olya by'olidde wajja kubaawo abalala abasulawo ng'ate si baana bo yadde bazzukulu bo ng'ensi yasulwamu dda wayinza n'okuba essamba y'ebikajjo. Ani akyajjukira Amini ya jamaa? Olusungu lufunaye nga lutuufu mu byakola. Aboogera olulamu batukolera ebifu, aboogera olufu baakola ebiramu. Lumu muganda wange enjuki zaakola olukuŋŋaana ku muti, kera okunyumiza abantu kasitoola ako. Zonna ebbendo seeka lino lyonna lyatwala. Enjuki za Uganda zaafuna omuti omunene ne zikola meeting parliament nga zaagala okwekolera amateeka. Ne zimalako omwezi mulamba ziteesa zirwana zikuba obutebe nga ba MP. Naye bwe zaali zituuse mu ssaawa eyabuka sipiika n'agamba enjuki nti bannange nteesa nti wabeewo munnaffe agamba omuyembe guno nti gwenywezi tugenda kubuuka kuba tuyinza ffenna okugenda omulundi ogumu olw'essanyu ly'okuddeeka ne tuleka nga gugudde ate nga gutubisizza bulungi. Enjuki emu neyogera n'omuyembe nti honalebo w'ekitiibwa muyembe nti yes tubadde wano okumala omwezi mulamba nti essebo naye twagala onywere twagala kubuuka buli omu addaka. Omuyembe ne gugamba enjuki nti simanyanga nako nti bulijjo kwe muli. Simanyanga nako nti bulijjo mukola ki? Oba mugenda oba temugenda. Allahu akbar. Naawe bw'ofaanana ensi temanyangako nti ogiriko era tejja kumanya nti bagisimyeko okuteekayo gwe kuba yali yeetisse by'olidde ebiyitirivu eno nejjula n'osima endala naye tewulirangako nti gwe gw'ogenda kuzitowa ki. Ensi temanyanga nako nti kwoli. Eno ensi bagiwa omuggodde ne basima kuno amayinja ne bakola kolansi okuva wano okutuuka wa ne tenuubukangako. Gwe gwe banaakuleeta gw'ogenda ogiigira ki? Temanyanga nako nti kwoli oba bakutaddeyo oba tebakutaddeyo be bamanyi.
byebyo nno abasiraamu ndowooza mubeewuliriddeko tukyali mu lutalo lwa buyisiraamu ekintu abanayuganda kye bakyagaanye lwa nsonga waliyo n'abali emabega nga abawarabu abagamba temukkiriza bajjako bintu byammwe ebintu ebyo mubiyina mu mateeka temwamenya tteeka kufuna muzikiti ogwo oba byabugagga ebyo era ne bateeka ekkuuli ku mwami omu supreme mufti gwe mumanyi obulungi nga bamugamba igwe oli mukozi wa state house muzenga mubba ebintu by'obuyisiraamu ate era trust me nze nkuze impulira ekintu ekyo ebintu by'obuyisiraamu bibbibwa ebintu by'obuyisiraamu bitundibwa ABCD si kintu kipya until then wetwalabye ekikonde ekyanyose era nga bakugamba bw'otuukako ogwo omuzikiti ogugenda okutundibwa gukuumiddwa baamaje mundu eya ddala nga ene mistake dani bayinza okukuba essasi ne bakuttirawo nga bo tebaswala ngenda battirawoko ku butambi bw'abanayuganda nga bali mu kwemulugunya era nga bagamba twabuuse buno obukodyo bwe mujjanga muzannya nabo bulijjo tubasonyiwa busonyi naye tetukyali bagwagwa nga biseera biri bye mulowooza nti n'abanayuganda baali bagwagwa kati twabuuka dda obutego bwammwe tubumanyi kati tugende ku mwaka katambi ate era tukomewo Mweba simanyi vako mubajo yogola balika amafuta nange ndiko tuwota. Simanyi mbo singa ekigendero kikyade kyakutereza wandigeze ne mwogerezeganya wandigeze kuyugana muziri musipumukasa nengenda yonze ngani. Bo babanga bakulu banne bo bogerezeganyiza mu level bamulemereddwa ku banga lyafa akuliza nabba kati ze bangenda kwogerayo kiramba ngenda mugamba ki. Gwe omukulembeze ow'eddiini ey'obusiraamu abantu bonna ensi gyewe ekitiibwa. Noberanga gwerinnya lyo eve myaka jonna girebi olabikira mu bubbi nota stepping down ono twala baseka sirimani ndirangwa yavayo na resigning nga tutumuliddeko bubbi bonna okwagala okuprotecting ekitiibwa kibyo nebyamuletera okuresigning nga tetwabimanya naye alabika alabi bitagenda bulungi maso nasalawo na stepping down naye gwe nobeera mu bubbi ne tutakulabako wantu wonna nti okozeseza influence yo nga mufti nti obeeka embeera yonna gye tukwenyumiririzamu tewali abaana b'obusiraamu bakabidde mu nsi z'Abawarabu tetulabanga ko nti mufti avuddeyo oba okozesa zineno sente ze bagazi bakuŋŋaanya mu maali y'obusiraamu nti bazikutte oba baguliddeyo omwana w'obusiraamu yenna oba munnayuganda yenna ka tiketi wabula abaana bo bawulira balaajanira abantu balala nti mujje mutuyambe towulirangako nti akozesezza influence ye nga mufti kuba oluwarabu alumanyi nti agenda ayogereko n'Abawarabu akozese ku connection ze ne influence ye nti agere n'Abawarabu oluwarabu alumanyi zino zensi mwe basomedde balinayo n'abaana abasomeddeyo tomulaba wantu wonna wetwamulabirako ng'alina kyayogera ku gavumenti ebeeko gweyamba twamulaba mu kutakitatta ate oyo yavaayo okwogera ku kitatta olw'okuba nti kitatta yawasa muwala we kati bw'abanga tetulinawo tumulabiddeko wantu wonna oyino tuba tugenda kugaaya mugaye so tombuulira bino bimuvaayo simanyi oyo alimu omukono gwa gavumenti bajja kutta simanyi biki gavumenti ejja kuttira bwerere ne bwebenzesa eyo gavumenti essa abantu n'abatalina kye bagigambye ndeeterayo ka vidiyo konna akaaliyita Nabukenya ng'ayogera ku gavumenti eyo baamutta ndeeterayo ka vidiyo konna nga Franka Sente zayogera ku gavumenti eyo baamutta ndeeterayo ka vidiyo konna nga Yasini Kawuma ayogera ku gavumenti eyo oyo baamutta yenzaani atafa bwe babanga ab'ebbeeyi bavudde mu nsi bagifulumya olwonze nakati nze kikyalemeddwa okusinkinga mu mutwe gwange nti muzata takyali mu nsi eno naye bw'abanga abo betwali tulabanga ab'ebbeeyi bagifuluma olwonzaani tukola ebintu bino nojja n'oyimirira mu maaso ga kamera nga nze nkimanyidde ddala nti ebijja okuvaamu biyinza obutawooma mmanyi olunaku lugenda kukya lumu ng'empanamenja bikidde so nze sibitya I'm always prepared for the worst manyi bagenda kera kumakya either oba banzise oba bankoze eki oba bankubyeko kisitole era bali kinkubako omwe kennyini ababeera wano abawoza twafuna gwe twamala you will be the same people abantokosa n'ekirala nze saagala banzijukireko ng'omuntu eyemiriranga mu maaso ga kamera nemmalamu bannayuganda abagezaako okwerwanako amaanyi sijja gamba nti ensi njagala nzijukireko wabula emikwano gyange egimmanya abo bannetolodde njagala banzijukireko ng'omuntu eyabeerangawo nenteeka eddoboozi lyange ku mazima so sikola nga bano abalala abagwamu essuubi n'akeera ku makya n'ava kashifuti ke najja nayimira mu maaso ga kamera nga yapuliikinga kumalamu bantu bagezaako okwerwanako maanyi bano ababbi abavumaganya eddiini yaffe nga bamubajje tuyina kubawa buwi nze tomanyi bbanga lye neebalamidde mubajja okumwogerako yadde ekigambo kubanga mbadde nga muwe ekitiibwa wadde byonna bibaddewo gwe teebereza nkugambye kuva 2 nga nkyasoma
nga mubajje bamwogerako ng'omubbi sivangayo kumwambalira kubanga muwe ekitiibwa ng'omukulembeze nga mmanyi ebintu matters bajja ziresolvingira eyo ng'abakulembeze naye gwe kino ekituuka okuvaayo ensi yonna kati ne mawulire ne bakiba nti ennyumba za Allah zigenda ng'era osigala okyatudde mbusimanyi okuwa omukulembeze ekitiibwa ebyo tonyumya bwekuba kufa kuba kuze ebyo tokyankanga nabyo ne mudda wano ne mutuwoleza simanyi don't involve the family tulina okugi involvinga lwaki ebiseera ebisinga bwe tuba tukola ebyekisiru abafamily be batuteeka mu layini kati abaana batugaye nti mubajje ye kati takyawulira kati katuwulize family ye osanga munaava bamuga nti taata weewummuzeeko naye otuvumaganyiza ekimala so family tulina ogi involvinga tolina kyotugamba kwena ensonga fe batuyita for God and my country tusooka kukulembeza katonda waffe then ensi yaffe neddako kati tukyaliko eno mu nsonga z'omutonzi tujjeeyo mu kubanja baganda baffe temulowooza nti ebyo twabivuddeko twabyerabidde baganda bange abasiraamu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh simanyi oba buno obufero bw'abasajja ab'ekirevu abali mu jjubba n'enkofiira mwabuwunyiriza nze naye natunuulidde situation ya jjo nemanya nti bana abasajja ekintu kye bateekateeka kya bufere kuculumpanya mali ya busiramu bagitwale mu lukujjukujju nga buli omu yenna amatidde abasajja okusookera ddala batuteeka mu diguri nga bamaze okukola ddiiru yaabwe ya 3.4 billion ng'ezizza omuzigo netatambula bulungi kati bajja batuteeka mu diguri nti property z'obusiraamu 8 zigenda ekyo kyokka bwe kigwa mu basiraamu b'e Uganda nti property zigenda ez'obusiraamu kibawawaaza amatu nga ne mu property ezigenda mulimu ennyumba za Allah Masjidi Nur Gaddafi National Mosque ekyo kyokka omusiraamu atunuulira Gaddafi National Mosque okubanga egenda naga nedda olunaku lwajjo twasuubidde nti mufti agenda kuvaayo annyonnyole yabulire ensi abasiraamu kyekigenda mu maaso ku properties zaabwe okubeera nga essaawa eno zigenda kutundibwa ku nnyondo teyakutteko ku muzindaalo kuba eno ensonga yabadde esusse okubeera nti mwogezi yalina ojjogerera nga mufti yennyini yalina okwesitula then ne wajja omugezigezi nga tetumanyi ani ali mabegawe n'akwata omuzindaalo obusiraamu butusomesa okubeera nga tuba ne husnu dhanni eri baganda baffe tubeera n'endowooza ennungi eri bannaffe naye nze endowooza yange yaganye okulongooka eri omwami ono eyavuddeyo n'agamba mbu simanyi mumpeeko properties 2 bannaye tutaase emaali y'obusiraamu nga tetwetagisiza na kusonda kutawaanya basiraamu tutaase emaali y'obusiraamu naye mumpeeko properties 2 ne ŋŋamba abampadde abasupreme council abakwatibwako bakadde baffe ebya title B ya William Street ne famu y'emijeera nze mu weeks 2 n'okukumira kusasule abasiraamu baffe okukwata aleete 19 billion ng'asabye properties 2 ne ŋŋamba abasajja bano always babadde batupulaningira nga baagala babeeko bye basomola naye nga bigenze mu mbeera kuba omusiraamu bw'awulira ekyokuga nti omusiraamu azze mwetegefu okusasula 19 billion tutaase omuzikiti gwaffe kuba kati abasiraamu abasinga bonna balaba priority yaffe ya muzikiti gwaffe nti bwe gugenda ekyo kinene kye baprioritizinze kati oli abazanya reverse psychology abagambe nti muleeteeko property 2 nze nsasule omuzikiti gutaasibwe naye ngeno properties 2 zikoze eki zigenze awo batukwatira nga bagenda otukwatira obujega batubbe nga tusiimye fenna tugende nti omusajja yataasiza masijidi kuba priority yaffe fenna tulaba nga omuzikiti gwaffe ogwo Gaddafi National Mosque okugenda nti kiba kinene nnyo kati oli ajjira mu tteeke nti mumpe properties 2 omuzikiti gumugutaase mutaaseko ne properties kuba properties ziri 8 ezigenda bwe mumpaako property 2 bwe bange enniya y'omusajja ono nnongoofu nga yakutaasa maali ya busiraamu aleete bulesi centers weeyo properties ayagala okutwala ayagala zitwalawa ani amuli emabega bannange 19 billion tokayita akakadde nti ogende mmanju n'okakima sente nnyingi ezo sente oziyita za muzannyo 19 billion ozimanyi nti omusajja yavudde single handed bwe bange endowooza ye nga nniya ye nnongoofu yakutwasa maali ya busiraamu lwaki ayinako byayagala okutwala baagala kutufera mu ango yakwagala kutufuula nti baagala kutaasa maali emu naye nga emaali 2 zigenze nga neeri emaali yavaako kanaaluzaala tetumanyi
oba nayo yennyini obusiraamu bukyaginako obuyinza. Baganda bange abasiraamu kye muba mumanya nti buno bufere nze ogwange gwakubaleeta basuulira awo nduli mmwe ne mutemaatema, naye mbagamba mwenna abaagala okwemolera ku maali ya busiraamu ene maali ya wakitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala agenda kukozesa abaddu be abaamutegeera abakimanyi nti man qutila duuna maalihi fahuwa shahid, ne bwe kinaaba kyetaagisa kuyiwa musaayi bajja kuguyiwa basobole okutaasa emaali y'obusiraamu. Naye buno bufere obubbi smart nga mwenna tewali agenda kusambagala, nze ebyo mbibuuse. Ate munagamba nti saabatereddeyo content imbatereddeyo content mwenna mumwewuliriddeko ebyo ebigambo tebibadde byange. However nga nange mubaddemu akatambi kange ebyo ebigambo bibadde by'abannayuganda abali touched ku biki ebigenda maaso mu ggwanga lyaffe lya Uganda. Eggwanga lyaffe lya Uganda lyafaafadda, trust me lyafaafadda, era nga emirembe kati gino gye tulimu egy'abaana abato, everyone is not wishing to stay in Uganda. All of them are running away and they are trying all their best okulaba nti no they run away from their country. Ebintu ebiri mu nsi bikaabya amaziga biyungulwa ezziga bannange bikuleetera okwennyamira n'ogamba which era are we living in? Omuntu bakyakola ebintu binene ebyekigwagwa. Ate jjukira we have new generation that is coming, erimu abayina abaana abatondowooza ebintu mubirabye, abakyala bafumbiddwa mulaba enkyukakyuka mu bufumbo bwammwe, naffe abatali bafumbo munnange bye mulaba tubiraba, naye ne tutolerawo ne tutandika kweyogeza ffeka ne tukuba amameeme ng'ekyokukola tetukirina. Mukama bw'atyo wali yagala alitujuna. Yes, Sheila Adita imbagala nyo subscribinga kwata ku notification bell buli video yonna gye ntekayo esobola okubanga ekutuukako. See you tomorrow.